Oluvannyuma lw'amawulire ag'ennaku agakwata ku nnyonyi eyagwa netta abantu abawerera ddala ensi yonna nejjula ennyiike. Kino nno kyagobererwa obunnabbi omusumba Augustine bwe yawa nti yali ayolesebbwa nti ekintu eky'ekika kino kyali kyakubaawo mu bbanga eritasukka myezi 4 mu maaso. Mu bbanga lya myezi 4 gyokka, in 4 months time, waliwo kino kyendabye. there's this thing I've seen. Njagala tukisabire. I want us to pray for it. Mu myezi 4, In 4 months time, waliwo ennyonyi there is a plane egenda okukrashinga, that is going to crash. egenda kugwa, That's going to crash. naye egenda kufiiramu abantu bangi. But many people are going to die in it. Kyannaku nnyo nti waayitawo ebbanga lya ssande 2 zokka mu maaso kino ne kibaawo. Abeereyo nga bamatiza bannaabwe. Are always convincing others. Tiwaawo bya bulimba bye balagula tebiriiyo. They say that is deceit and none of those things they do is right. Right now, Esawe no. obunabbi bugenze ku level ndala nnyo. Prophecy has gone to a very different level. Right now, Kakati, obunabbi bugenze worldwide. this prophecy has gone worldwide. Nayimirira Joan I stood there. ne mbagamba ndaba ennyonyi Then I told you that I see a plane egenda okugwa. that is gonna get an accident. Naye tusabe nnyo But let's pray kubanga abantu nga bafudde baweddewo. because people are gonna die. Ne mbagamba ekinene nnyo mu bbanga lya myezi 4. Then I said it's the biggest time should be 4 N'omwezi months. teguyiseewo. Not even a month has elapsed. And it Bameka nga happened. mwakitegeddeko ekyo? How many have known about that? Mwakitegeddeko? Have you heard about that news? Mwakifunye ku masimu gammwe? Did you receive it on your phones? Facebook mugirabya mu nnyonyi ya Ethiopia. Have you seen it? That Ethiopian Airways? Nalagudde recently. I prophesied recently Ne that it's mbagamba going to waliwo ennyonyi happen. egenda okugwa. That there is a plane that is going to get an Naye abaana accident. b'abantu bagenda kufiira mu nnyonyi eyo. Where people are going to die. Kitalo ddala eri abo bonna abaafiirwa abantu baabwe mu kabenje kano. Mukama abagumye.